y'omwezi guno National Council lukiiko oluddirira olwokubiri olw'okuntikko olw'ekibiina lusalewo ebintu ebikulu bye tunaakola mu kalulu kano akagenda mu maaso. Lwe lujja okunsalirawo olukiiko olwo nga lutudde oba naasigala nga mubaka oba ngenda kuba ki bwa president. Ekirungi n'abalabe bange bakimanyi nti buli kimu nkikola ki kisobola. Era beebuuza waliwo n'abagamba nti singa mpuga avaawo naffe tufuna kavaako mujje buzzi mwerondeko omwagwe nakyo kiggwe. Ebyo mbawulira bangi batambula mubagambe batule berondeko omwana agwa ne bwe siiba enze ebutwala ajja kubeera wa DF mu mbeera yonna. Tuweereza ekibuga kino n'obumalirivu n'okwewaayo. Ekibuga kyaffe kino mwabatambulako mu kiraba kyanjawulo nnyo ku bibuga ebirala. Era singa abali ku mutwe gw'ekibuga kino bali balina ebirooto ngaffe bye tulina ababaka ba paalamenti nga tuli wala, naye ebyo byebyo beesootinge tugenda kutereeza ekibuga kyammwe. Temujja kuddamu okuwulira waliwo yabbye ettaka ly'ekibuga, ate waliwo yakoze eki, ate waliwo yakumpanyiza ekibanja ky'abataka, waliwo yasaze emiti gy'ekibuga agijjamu ensimbi n'anywamu amalwa. Tebijja kuddamu kubeerawo nga tumaze okulonda abakulembeze mulundi guno. Tugenda kusengejja, tugenda kwekenneenya, kubanga obukulembeze obubi butta ekitundu. Abakulembeze ab'ekyejo boonoona omutima gw'ekitundu, batta okwagala kw'abantu, bamalamu abantu essuubi, bajjako abantu ebirooto. Tugenda bawa abakulembeze abaloota so si abalogootana. Tugenda bawa abakulembeze abalina essuubi ku birooto byammwe n'eby'abaana bammwe. Kino ekibuga kya nnyinimu tugenda kikulembera ffe aba DF. Kibuga tugenda kikulembera owa Dr. Bwanika ne bw'obanga otakola n'enjala ku lwazi tosobola mujjayo ng'omubaka wa paalamenti. Nakusako okulamusa kwa Honorable Kakande Juliet tali mu ggwanga, yatambula sabbiiti 2 naye akomawo wiikendi eno. Yandibadde ono wali twali naye ne tubasuubiza okudda naye taliiwo. Omukyalo oyo abadde mpagiruwaga nze nga ne bukutabaala ggwanga ndaga eggwanga obukulembeze bujja ne busituka nga bunyookanga taba omubisi. Byonna bye nakolanga kasanava mu woofiisi ne begendera ku biiki abalala bali mu kwenyongeza tebali kuwolo. Kibayita obukulembeze. Era obukulembeze bw'avaawo n'asikirwa ebire lyanjawulo mugiraba. Omuganda kyagamba nti wava munno ebbanga lye namala nga nnwanirira abasibe, nga nnwanirira abantu abali mu makomera. Byakomaawo. Bannaffe bali mu kinyumo, bali ku biiki, bali ku ki. Ffe wano ewaffe tugenda kutereezaawo. Mwe mbasaba yenna gye muli mwogere n'abantu baffe, mwogere bulungi n'abantu ne butakkaanya nabo, temuyomba nabo, temwegatta ku kibinja ky'abavumi n'abawemuzi. Ennaku zino okuwemula waliwo n'abafunamu ssente. Wone gwe babuuza nti olwaliro wakavuma mpuuga emirundi emeka, olaga gy'ovumye ng'ofuna ekyo.